Tulina embeera nti nno abantu abamu abeera yakatandika bizinesi ekitongole kya Uganda Revenue Authority ne kimukyalira. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority kirina emirimu esatu emikulu gye kikusuubiramu ng'omuntu atambuza bizinesi. Awasooka okwewandiisa, awookubiri okulagayo engeri bizinesi yo gyekoze kye tuyita declaration oba abasinga mu kiyitanga return. Ekyokusatu kwe kusasula omusolo. Bizinesi eyakatandika tekitegeeza mbu esasulirewo omusolo. Naye ne bweba yakatandika kiba kirungi ne weewandiisa n'olaga loosi z'otandikiddemu. Kubanga loosi ezo z'okozesa mu myaka egiddako okutoolako ku magoba ago n'osobola obbeera nti ne bw'otandikidde mu magoba mu mwaka ogwokusatu tusooka ne tutoolako loosi ezaaliwo emyaka egy'emabega n'osobola obbeera nga tokosebwa nnyo nga bizinesi. Obutakiraga n'osuubira okwagala okwewandiisa ng'otandise okukola amagoba ojja kuba webbye wekka kankiyite bwe ntyo, kubanga bw'oba tewatulaga loosi ezo tetusobola kukkiriza zitoolako kubanga mu kitongole kya URA oba tewaziragaayo. So kiba kirungi nnyo ne weewandiisa n'olagayo shocks zonna ne loosi zonna. Okugeza nga mu COVID wano we tuli, omuntu bw'oba tokoze return eri URA n'ogiraga loosi z'olimu mu economic shocks zino ze tulimu, tekijja kusoboka omwaka ogujja okugamba URA embo omwaka oguli nakola loosi kubanga tewajanjulayo loosi eyo. So weewandiise eri URA, laga URA loosi z'olimu kati osobole mu myaka egijja okutoolako loosi eyo mu declaration z'olaga eri URA, amagoba ago gasobole obbeera nga tegavaako musolo mungi. Uganda Revenue Authority evaayo n'ekozesa amaanyi ku abo ababa basangiddwa nti tebasasudde. Si kyakwagala kukozesa maanyi mu kyo, naye kiba nti nno tuba twagala kussaawo bwenkanya eri abo abasasudde omusolo naye nga bali mu katale ke kamu n'abo abatasasudde ki musolo. Omusuubuzi atundira mu dduuka bw'aba yasasudde omusolo ku ngoye ze, ne wabaawo omusuubuzi omulala mu dduuka B nga teyasasudde musolo, ono yasasudde omusolo ajja kubeera nga aggyibwa mu katale era ajja kugamba omusolo gwe gunzije mu bizinesi kubanga amuliraanye yatunda ebintu biringa ebitali bya buseere naye lwakuba teyasasudde n'abeera nga amunyigirizaawo. We twogerera ku trade facilitation okusobozesa abasuubuzi nti we tukolera enforcement tuba tugezaako kujja ono atasasudde musolo mu katale tusobozese bano abasasula omusolo okubeera nga bafuna value mu katale ke basasulidde okukola ki okubeeramu. Ekya targets okubeera nti nno zibeera waggulu, zirinya waggulu, ekyo kyo kiri mu plan eya domestic revenue mobilization strategy ejjange tubalira nti nno we tubalira omwaka ogwa 2025 nga Uganda Revenue Authority tuteeka okubeera nga tukuŋŋaanya trillion ezikunukkiriza 4. So it is a progressive process nti emitendera gyateekebwawo tusobole obbeera nga twezimba okubeera nti ng'ekitongole tulina capacity ekuŋŋaanya omusolo ogwo. Naye embeera nga bweri n'omwaka oguwedde targets zaatukolebwa naye ate bwe kyazuulibwa nti nno embeera y'ebyenfuna teyali nnungi bazirivisingamuuko. So tukisuubira nti nno engeri gye kiri nti embeera egenda tawankanamuuko efunamu obuzibuzibu bwe waba waliwo corrections oba review eziyinza okukolebwa zisobola okukolebwa naye nga we tuyimiridde tukyagoberera okuperforminga ku target eyatuweebwa era mu myezi gino 2 egisoose tubadde tukyakoze bulungi. Emisolo okubeera nti mingi era kyogeddwako naddala ddala ku side eri amateeka gye gabagibwa nti tunaakola tutya harmonization okubeera nti emisolo gino tegijja ne giyitirira ku muntu omu naye ate na mu kyo eriyo abantu alaba mbu n'emisolo mingi naye nga gimuyitiriddeko kubanga tasobodde kufuna buweerero buliwo era mu misolo egyo gyennyini. Nja kuwa ekyokulabirako nga mu bantu abali mu bizinesi y'ebyobulimi. Bizinesi y'ebyobulimi y'emu ku sekita ezisinga okubeeramu obuweerero obusingayo ku by'emisolo. Naye bw'oba tobumanyi tosobola kubumanya na kubufunamu n'olwekyo ojja kwesanga mbu okiraba ng'omusolo omungi naye ate nga mulimu ebintu ebyandibadde bikuwa cautions ezo oba obuweerero n'osobola okubeera nti omusolo ogwo tegukuyitirirako. Abantu abali mu sekita ng'ezo amakolero nago galiko obuweerero bungi nnyo. So omuntu ayinza okujja ng'ayitidde mu bizinesi ya kolero ng'alaba nti omusolo mungi naye ng'ate tatunuulidde buweerero bwamuweebwa ye mwennyini ate ng'obuweerero obwo gw'olina okujja n'obusaba buteekebwawo naye nga bwakusaba era bw'obusaba tubukuwa. So abatabusabye tabufuna naye ate ffe ng'ekitongole ekya URA omusolo gw'oba oteekeddwa okusasula
tuba tujja kugusaba obeere ng'ogukola ki ng'ogusasula.